السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأعراف. أما تندى من يفقى الله تبارك وتعالى أشهد وده وانغاز إذا شكال إتان تugenda zitunulira mu tteeka eryo eriri mu suratu al-A'raf. Mulimu amateeka abiri, gombiri tugenda gatunulira ilman wa fiqhan, mu ntunulira ya irimu n'okugategeera kubanga tukwatako. Etteeka erisooka tugende nti ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, yani inda kulli sala. Eryo etteeka litulagira okulabika obulungi nga tugenda okusaala. Khudhu zinatakum, mwewundeko inda kulli masjid. Fabami bagenda ku masjid ogende ng'olabika bulungi, si mu kyovulo mukanikira kijudde bidizero bioyiro abasiiga langi mbamanyi ajja kiovulo buli langi yali asiize mweri mu kiovulo ogenda kuyimirira mu maaso ga Rabbul Alamin, omulezi w'ebitonde. Abakyala yafunayo kibuyibuyi akiwanikaawo mwasaalira kimala n'emyezi tekinaabyeko, essola bwetuuka ng'akyesonsekamu bw'amala ng'akiwanikaawo. Ya bani adama khudhu zinatakum, mwetegekeko ebyokwewunda. Okwewunda okutonotono kibategeeza ate kuwandika ku maaso, kuwandika ku mumwa, olabike bulungi kubanga ogenda kuyimirira mu maaso ga Rabbul Alamin, omulezi w'ebitonde byonna Allah. N'omwami bw'atyo okwewunda okusaanidde okw'ekyami, si kulowooza nti okwewunda batuganye twewundire essala atutandika okwewunda ng'abakyala. Ogenda kuyimirira mu maaso ga Allah, lwaki ojjira mu mpale, okugulu okumu kuwete, okumu kusikuweteko, essaati ya bituli. Tulina okulabika obulungi. Olaba just ogenda ku ssomero lya mwana kusinkana principal n'olaba ng'olina okwambala obulungi, kyokka ng'oyo omunafu, kitonde kinno nga ggwe kinafu, kisumagira n'okusumagira, niyo ogenda kuyimirira mu ssala mu maaso ga omulezi w'ebitonde byonna atalina bitendo bikendevu. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Eryo etteeka Allah atulagira kubanga tulabika bulungi nga tugenda okuyimirira mu ssala. Oba ogenda ku masjid weewale nnyo okubanga oba ogenda mu ssala ebigoyegoye ebiri faaji mw'osaalira. Weewale nnyo oba ogenda okubeera mu ssala oluusi olyawo olusu olukuvaamu watuyanye naki, nga so singa wadde ogenda kulaba muntu mulala toyinza kugenda mu maaso ge bweyambadde bw'otyo. Ennyinga ey'okubiri eri mu aya eno wakulu washrabu wala tusirifu. Ennyinga ey'okubiri yekwatagana ne Idi. Wakulu washrabu, mulye munywe, wala tusirifu, naye temudiibuuda. Innahu la yuhibbu almusirifin, Allah tayagala baddiibuuzi. Ekigambo israfu bw'okisanganga mu Qur'an aba ategeeza kulya, kikozesebwa mu kulya n'osukka. Ekigambo israfu. Ate tabdhiri kyekya ssente, wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Omusomesa waffe ffenna batudde wano ayingiddewo harufu zino zitwatula, ate ono Sheikh waffe Abubakari Musoke yazituzomesa. Abatudde wano tuli bayizi b'ono, era kati simanyi nakumanya oba byengenda okuddamu okwogera binanywera. Kakati ekitundu ekyokubiri mu aya nti wakulu washrabu wala tusirifu innahu la yuhibbu almusirifin. Abamanyi bavunula etteeka eyo nti Allah tugamba okulya n'okunywa temulina buzibu, mugende nabyo mu maaso, wala tusirifu, naye temubwegeranga. Innahu la yuhibbu almusirifin, Allah tayagala babwegera. Ekigambo israf kitegeeza kijja mu mmere.
kudiibuda emmere kubanga Allah tabaraka wa taala yatutonda omubiri gwaffe n'aguteekamu kompyuta tuli computerized gwani akugamba nti oyagala kunywa mazzi kompyuta ekulimu yeesoma geegi neeraga nti egeegi eri wansi ne baweereza sigino noga nti ennyonta enkola ki kyokka bwe bagakuleetera n'onywa bakubuza tukongere kompyuta neweereza nti gamala noga nti ennyonta ewonye eyo kompyuta tutenda muzungu okukola kompyuta naye Allah yakola kompyuta ate geegi zayo tezina kyeziraga ne bwakutuka n'akaddi wa myaka 8 era jaga nti ennyonta ennuma njagala mazzi kubanga ez'omuzungu olugira ebiwuka zabyaziridde ani yatadde muno flash muleeta ebiwuka ku flash omwana Adamu kompyuta eyiye era ayingira emyaka 9 naga nti enjala ennuma lwaki kompyuta bwesomye eweereza signals then bwe tuba tuli emmere era eweereza signal nti wayi mukulu emmere nga okusinziira ku geegi bwesoma lekera awo eruga nti kabasmati kawoomye bawongereko buli kompyuta ye weekuleeza signal nti lekera awo tukkuse n'oyongerako oba ogenze mu israfu kudiibuda wakulu washrabu wala tusirifu eyo emmere gy'oddamu okwongerako kuba kudiibuda ekyo kimu kyakubiri terina mugaso ekuleetera bizibu mumuva endwadde wala tusirifu ku lunaku lwa Idi muzimu ku nsobi ezikolebwa ku lunaku lwa Idi kyekyo tulyanga abasimatuka kunsa ali musajja wa kabaka wano mu Buganda nga kizibu nnyo musimatuka era nga bwemusimatuka bagagenda oli ebibyo yali mutemu nnyo nga ne mukama wa batanakugamba nti genda omutte nga yakumaze dda era agenda okugamba nti genda omutte nti namumaze mukama wange kati amakulu nebagamba nti tumusonyiye tomutta ti ate zinadde namumaze dda kati ngaoba onoosimatuka otya yalinga musajja muzibu nnyo wakusimatuka era yasimatuka nga baga nti genda oli ebibyo kwe kujjamu olugero olugamba nti alyange yasimatuka kunsa yali kijambiya nga tawoneka naye yenje tekirizibwa ku lunaku lwa Idi muzimu ku nsobi ezikolebwa ku byokulya ffe kennyini netuka netukkuta ebitagambika abamu ne balima n'okugenda okuyimizaawo essala mu jama abaami nga talina kagenda ku muzikiti olw'omukkuto abamu n'abakyali sola ne bayitako nga bwagenda ku ruku egenda kudda okusinziira ku mmere gyalidde nga bwakutama egenda kuyita mu nnyindo naye kineewuunyisa kuyigirize bw'olina ufaaki n'ebyokulya otuke ku lembo nga tola na kusaala ow'okutamira we bikomerawo maliriza nga nkuutira omwoyo gwange n'ogugo muzimu ku nsobi ez'okwewala ku lunaku olwa Idi endyayo then n'emmere okuyiibwa tugenda tufumba kafankunaayi emmere ne tugiyiibwa buyiyi ennyama y'embuzi ey'ente ey'endiga ebyennyanja enkoko ebijanja ezo nva zokka nno n'afumba buli kika ky'enva n'akisawali kati ate n'amaliriza n'adda ku bika by'emmere yonna ogenda giteekawa omuceere ebika 3 omuceere gwokka n'ebika bimeka omuntu abadde amaze omwezi omulamba ng'asiiba tosobola kulya mpozi abato niye omuntu omukulu era ogenda okukwatako bwoti nga tebikyatambula bw'obikaka ate ng'emirimu egikubula qala salafu salihin abatusooka abalongofu batugamba nti rahatul badan qillatu taam omubiri gwe okufuna emirembe kukendeeza byakulya gy'okuma okulwanagana n'omubiri gwe okendeeza ebyokulya emirembe gyagifuna Ibn Qahtani atugamba nti aqlil taamaka mastataata fa innahu naf'ul jusumi wa sihhatul abdan lwanagana n'ebyokulya obikendeeze nga bw'osobola aqlil taamaka mastataata lwaki fa innahu naf'ul jusumi kyekigasa omubiri wa sihhatul abdan n'okubeera healthy message yange baddemu ensonga nnya eyasoose twagijje mu kitundu ekisoose ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid oteekeddwa okulabika obulungi ng'ogenda mu sala endabika obulungi esaanidde esussa ate kusukka
Ekyokubiri okulya, tulina okwegendereza okulya mu buwangaazi bwaffe bwonna ne ku Yidi, naddala ku Yidi obutakola nsobi. Ekyokusatu okuba nti emirembe giriwo nnyo mu kugendereza ebyokulya. Ekyokuna ebyokulya byaffe bye tufumbye ku Yidi ebingi toyiwa. Webiba biganye lwaki biteekemu essente yitewa bodaboda omugambe bitwale ku baana abasula ku street, parkinga bulungi mu kiveera, obimu omugeni twale ku baana abasula ku street bagabire, ye kenyini ayinza n'obutabituusa kuba naye mwetaavu. Naye abantu tuyiwa emmere nga newoosula wenyini ennyumba 2-3 tebana kyakulya, abamu ne tugitereka neyonooneka kudiibuuda. Ate nga abantu bano bonna abakira okuyingira ekibuga ne badduka mu mayumba gaabwe nga balinga be bagobayo, baba bagenda kunoonya kyakulya. Ate Allah akikuwadde ensi yonna kyenoonya ate oyiwa. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.